Nzenfa chenjoyo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muko yo mgama mtabagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy Oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Mulinga amazi muvume bitaliyo kumanyoko muti obula bakazi bannamwe nebisajja nebidda kuno binja samira bwembanga sikwagale ani gwe mumanyira nze mulowooza kuno negula obulungi bunnuma ani gwe mumanyira munyambule n'empale mmanyirirwe nti mukuba amabere mu kyoto oba mukuba ensigo mu mutanuru bazooche zisabuke tulabe nti mu spreading nnyo negativity kuno muwulira ekintu ekyo hani gwe muleta ko olumano lwammwe olunyampya jjula mundabe nno bulabi ate atantya gwe ntya ate nvuma ati yo on risk nyongero bajjukiza nakula bulungi ndi mulungi oba nvuma oba nkola ki nvuma ati yo on risk sijja kukolera live nze sikolera abantu live nzivoolebwa ani gwe nali nvuddeyo n'envuma akatambi akungenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera osooka olaba obusungu Black Panther bwe yayolesezza ku live gye yabaddeko Mukyala Biswanka omuwaati. Abantu bangi muvaayo okubeera nga mucomplaining oba ne mutaginga obubu stress yammwe ne mugibalira naddala kuba neno ba influencer oba abantu abali popular naddala ku mikutu gya social media egy'enjawulo. However, gunene omwaka 2024 munafondooza wandisigadde mu 2023 kubanga bukyanga gutandika muliro kumuliro teriyo muto teriyo mukulu ku social media kasito signing up no creating account ku social media platform yonna gamazima beera ready okubeera ngo osabulwa beera ready okubeera ngo okubwa beera ready n'okubeera ngo oyagalwa beera ready okubeera nga abantu abayinjawulo bagenda beera nga bakukkiririzaamu kyekyatabudde Black Panther Mukyala Biswanka omubwati kirwa kimbeera mwogera nga ye wali okusobola okubeera nga ensonga zonna zitottola kanka kuzanyira akatambi okuba gye katandikira paka gye kagwira osobola okubeera nga okerabira kunenga sinabira nga kakuzanyira kankusaba mbe subscribing anu ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino still nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga lumu March lw'okutaano olujja actually olwokutaano lwa weekend tugenda beera awo wa Lydia Jasmine ku Hotel Africana mu first born concert banange ffenna tubeeyo sobola okubeera nga tusupportinga mwana muwala Lydia Jasmine akatambi keekano ondabye bwe nyambadde nawe kola live ng'onyambadde nga nze anti bino bye muyita okweyambula mulinga amazzi nyani ne weebuuza omuntu akuvuma nali mukoze eki obwambalo bwange bubaluma mbwe ekituli nambakoze eki mukwano bwebanga yali polio ne bankuba empiso n'etagenda bulungi sitambula siya sinywa bwe ngenda ne mbukinga tiketi y'ennyonyi bangobayo olwokuba nina ekituli ku kisambi olwo tukole tuti abasajja baleme kunjagala nti munnanga akasolo kali ku kituli kya kisambi nti munnange bwananzina akasolo tekanyingire olinga amazzi manyoko ekituli mbaddere ekituli kyekintuusizza wano wendi mulinga amazzi muvume bitaliyo kumanyoko muti obula bakazi bannamwe nebisajja nebidda kuno binja samira bwembanga sikwagale ani gwe mumanyira nze mulowooza kuno negula obulungi bunnuma ani gwe mumanyira munyambule n'empale mmanyirirwe nti mukuba amabere mu kyoto oba mukuba ensigo mu mutanuru bazooche zisabuke tulabe nti mu spreading nnyo negativity kuno muwulira ekintu ekyo ani gwe muleta ko olumano lwammwe olunyampya jjula mundabe nno bulabi ate atantya gwe ntya ate nvuma ati yo on risk nyongero bajjukiza nakula bulungi ndi mulungi oba nvuma oba nkola ki nvuma ati on risk sijja kukolera live nze sikolera abantu live nzivoolebwa ani gwe nali nvuddeyo n'envuma munvuma nendaba bu video nga munvuma waliwo gwe nali ngambyeko nti kankuvume enkwanike nze mbeeramu ebyo ebyekisiru byammwe kuno ninako bizinensi nayagalwa era nze president kati nno mugenda kiwunyamu omuseera mujja kumpulira mbatidde ndi mu myezi 10 kuno ku TikTok nyongero bajjukiza mujja kumpuliramu omuseera nze namugenyi nze anti ndi mugenyi ku nsi kuno mumanyire empola mulinga amazina olaba ekisajja ekikulu kyonna kiri kuno kinja samira
ndi wa age yo mwe mulowooza buli ajja kuno ku TikTok muntu mukulu oba yazaala dda ye lwaki temwewaako ku bitiibwa lwaki temuleka abantu ne babeera byabwe lwaki temuleka abantu ne babeera byabwe ne balivinga obulamu bwe baliko mbadde buli omu waali walabira enjuba n'omwezi history wange nze siina history wange nsiiba mwogera siina kyenkweka amuliryo n'omusajja era alinkwana alinze nja mubaleetera ayogera waba tayogera naye abireka nviire sigula mukwano nze segula oba njagala oba tonjagala kube musajja ng'ogudde mulaavu nange njagala atyo on risk kuno siinaako musajja gwe neegomba nosanga mukazi munno ozunga bibyo oyise waggulu n'akuvuma onvumira ki nali njagaddeko musajja ko nze kuno mwali mulabyeko nga nina abasajja ye we bankwana nze abayita ye waliwo essuubi nti ndibaagala mbaagaza ki bamikwana amukonteted ne kati nva kulya mmere mmaze okulya ngenda kunywa juisi wange nze mmanye ennaku yange kati bambi temweteeka nnyo ku pressure kuno ndiwo okukola mikwano nolaba omusajja nga akuvuma maama woba toli nkwana ofa kinensi bwoba toli ntuukako n'ogamba ye kapanta nkagala naye siikalituukako kati kankavuma ofa kinensi sigamba nti ndi muntu w'abasajja nze siina musajja kuno ku ssimu yange nze sibeeraawo nze bimeseji byammwe ndaba nabirabe nze siina budde bakwata